Sebo mukama wange ekitiibwa omubaka Ssaabasajja Kabaka, kkiriza okwetonda kwange mukandaaliriza nnyo naye nga bw'obiwulidde mu byonna nina okubiyisaawo kuba ate bano abantu ba Ssaabasajja nange be bantu era senga sibiyisaawo ate mba n'ebibuuzo ebyokudda so niwo okukandaaliriza naye n'obuwombeefu mukama wange okusaba ojje yogere y'abantu ba Ssaabasajja kama mulungi sebo Reverend Mutiara sebo konerwa abakulu ba Ssaabasajja sebo bizwa abataka baweereza bannange abalala ku mitendera gyonna abantu bakabaka bonna nebakristaayo bannange abazze okusinza kumugezi kaleero mbalamusiza nnyo 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 era bwe bali kujja netusinziza wamu sookera ddala nga sinagenda mu maaso tuusa obubaka okuva embuga Ssaabasajja Kabaka namulondera bajjajja bekwali era alamira Obuganda. Njakusooka okwebaza nnyo ekkanisa eno okuteekateeka kusoma kuno n'okusaba okwebaza nga tujjukira emyaka 33 kasooka nga Ssaabasajja atuula ku Namulondo y'abajjajjaabe. Ssebo Reverand twebaza nnyo, Reverand Mutyaba tubeebaza nnyo, ssebo n'omukubiriza n'ettiimu gy'okulembera n'abakristaayo bonna mu kkanisa eno bane mwebali nnyo mwebaddala okujjukira olunaku luno era mwebale okutwaniriza ne baweereza bannange ne tujja ne tusinziza wamu mbeebaza nnyo era awanaye twekubireko mu bukalolo sebo honalibo Luzambaali simanyi nange nokwebaza manyi bulijjo njogera nenaano ngaawo nimugamba nti bagamba bayibuli babategeeza nga sitegeera kikuliraze ne bayibuli naye leero siwebaleka ti bayibuli naye ngaekyolikola bakulamu era nti katuyana bayibuli era kati omukatiki era kati bayibuli gitegedde nama batagimanyi neza kati gitegedde tumwogere obugalo weba ate webalijasa nnyo okunyumula n'otusomesa bano tukulira nti omuntu osobola okuba nga oweerezanga position n'osigala ku mulimu gwa Katonda tekiba kino oba kino kirekere n'ebyo nnange okukolerawamu basawo ne banyabo twebaza Mukama olw'emyaka gina 33 nti tufunyemu ebirungi bingi era n'ebirungi bingi kyekujja mu maaso naye munzikirize nokoleyo okwebaza ebintu bino byetufunye emyaka 33 nga Ssaabasajja atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Mukimanyi nti obumu bweyongedde nnyo mu bantu ba Ssaabasajja abawangalira mu Buganda, ebweru wa Buganda nebweru wa Uganda. Ekyo tukyebaza nnyo nambawo ekyokulabirako nti Ssaabasajja weegira ku Namulondo nga tulina amasaza 18 era gakyali mu Buganda naye amasaza ago agamukinnye amasaza ago kati geyongedde amaanyi naye Ssaabasajja ataddewo amasaza amala 18 ebweru wa Buganda. Tulina omu kuseera twesunako ng'essaza ery'enkizo erisingira ddala 19 eryaffe eryasooka gajja kale tukimwebaliza naye obumu obwo bwongedde nnyo okutugatta n'okutwongera okulengerebwa n'okulaba nga naffe twekulakulanya. Mukimanyi bulungi nti kasokanga abazungu bazimba Mulago ndowooza
ndowooza eddwaliro erirako balita Ssabakola Bikiruddu eddwaliro eryokuli Kiruddu naye mu Uganda bazimbira mulako waliwo abantu miliyoni 9 lwaki tezigenda kwegana mukaaga kubanga 9 zawera mu 8 bwetwogera mu Uganda tulina abantu miliyoni 46 naye nga ebyobulamu birimu okusongooza. Sijja kwogera bindi mukimanyi nti bw'otuuka Uganda Ssebakola alibabulwa mukola mutya olutuuka bwetoga nti mpulira omutwe mpulira ekigere basobola kuteeka omugezi tebasobola kuteeka ntimuteeka abazi. Ebintu ebyo bitawaanya abantu baffe bali banyinnaffe Baganda batukola tutwangako. Naye Ssaabasajja Kabaka n'ateekawo ensiisira eziwulira zitubeere balamu. Bw'otuuka tebakusimba ku mazzi naye bakebera. Bakujjanjaba n'oddayo nga tusasudde ssente n'emu. Ensiisira ezo zitambudde mu masaza gonna. Ensiisira ezo tezijjanjaba Baganda bokka Abamerika, buli Munnayuganda kasita oba nkolyawo. Mukulu yajja n'atugula n'aga nti abantu bajja ssaawa 9 balangira ensiisira okubeerawo bajje babajjanjabe. Ekintu ekyo tukyebaza Ssaabasajja. Mu byensimbi ku by'abaana okusomesa Ssaabasajja ayambye nnyo mu Buganda ne mu Uganda. Abaana bangi abali mu nzigatto abakulira batanaba abayamba abaana ne bakula ne bakutuuka okwonooneka nga tewali abakwatiddeko. Ssaabasajja ataddewo okugenda ddala okujja abaana bali mu nzigatto n'asomesa abawera abali bafuna scholarship abaana ne basoma. Ekintu ekyo tukimaliriza nnyo kubanga abaana bwe batasoma bwe bafuuka abazibu mu myaka egiddako. Obwakabaka bwa Buganda tebusolooza busolo. Obwakabaka bwa Buganda buva ssente zebukozesa ziva mu bantu nga ffe zetuwaayo olw'okwagala Obuganda n'ebintu ebirala ebitono nnyo Kabaka byalina. N'emyaka 3 bajeti ya Buganda ekuze netukase mukuwulira bwe muwulira ssente z'Ebuganda nezitabula abantu kati ziri mu buwumbi ndowooza gyali 49 kuba ku 16. Ekintu ekyo kiwuliko era abatula ku mikutu gyaffe ssente zetwaliriza mu pawundi kisobole kuba enyangu okutegeera kubanga wano bw'olaba ziri eziyitiridde funa obuzibu okumanya nti bwogera tuki. Naye Ssaabasajja Kabaka akozesa ssente zino okubanga bayamba ebintu ebyenjawulo. Si bantu bokka abawangala Buganda naye n'abantu abalala. Ekintu ekimu ekiyinza okutwanya abantu oba okubuzabuza abantu bwe twogera Kabaka, Kabaka si wa Baganda bokka, Kabaka wa Buganda. Buli awangalirawo Kabaka amwaniriza era ebintu ebikolebwa ebisinga biyamba Bannayuganda si Baganda bokka. Ate n'ekirala tuwa tempuleeti eyo y'obwesimbu y'okosobi disipenti y'obutalyanguzi ate tempuleeti eyo nebanga egenda mu bifo ebirala ne bayingira ku Buganda. Tukimwebaliza. Kabaka akoze nnyo ku nsonga y'obutonde bw'ensi. Mukimanyi nti amabira ebibira byaffe entobazi ebirala byonna byonoonese. Yes, nga bwatugamba bulijjo nti olaba ebyonooneka nga bwatugulidde onayo nti gwe kola kyosobola okukola, kola ekikyo. Mu Buganda okusimba ebiti kulizeewo era kati kawekube bwali ne buli muntu agenda okwanja oba okuwasa bamukubiriza okugenda nakyo n'omuti nti gusimbemu omuti. Ekintu ekyo kijja kuponya obulamu bwaffe ne bujja mu maaso okugezaako okuzaawo emiti n'entobazi. Kabaka yeesimbye omulimu ogwo n'abaweereza be era nga kugenda bulungi. Ng'ogyeko obutonde bw'ensi, Kabaka atadde nnyo oluvube y'okulaba ng'abantu be beekulaakulanya. Ensiisira ezisomesa zikolebwa,
wano omusaza tugezaako nnyo okulaba nga tekatusoma ekisomesa okwekulaakulanya ng'abantu kubanga tugamba nti Buganda Uganda tetutegeeza bizimbe tutegeeza nguudo tutegeeza ffe era olwanga gyonna gy'oli oyagala kabakawo naawe fuba weekulaakulanya bw'oba oli ku ddala lino gezaako yambuke togamba nti kati ndi mu mukaaga sikyasobola kudda okusoma nti oba sijja kutandika bizinesi nga bwasomeseza nti kino kyagaana teweesaasira fuba olabenga ku ddala kwoli olirinyisa awo oba otwala Buganda ku ntikko okutwala Buganda ku ntikko tujja kubeera nti oluguudo lwekyamulirwa luwe ffe tukola Buganda ate Buganda tekoma mu Buganda yokka naffe wano ekola ki tuliko naffe wano wetukwatako kale mbakubiriza nti buli omu bw'olaba kola kyosobola mu bulamu bwogwe ng'omuntu nga tonakola kyamulala okulaba nga weekulaakulanya mu byensimbi kubanga kikulu mu bulamu bwo bwatoyinza kufuna nsimbi okubeera bulungi nga toli bulungi n'okulaba ng'oyiga ebirala binakutwala mu maaso ekintu ekyo kitukubiriza nnyo era mbakubiriza nga Ssaabasajja bw'agamba kituufu twagala nnyo waffe era twogere okwagala naye buli okukola nga bwe mbadde njogera ku makya nti obanga bakuzaala Masaka nende Nakyagula oba bakuzaala ebikawolo wansi oba Buddu n'obeera n'ojja mu Kampala n'okola ssente Mukama ng'akuteko ate ssente zonna n'ozikwata ekyalo gali wansi n'ozibayo gumbagaggadde ennyumba eyo ab'ekyalo bajja kukomyamu amaaso netejja kukulaakulanya teweetaga nnyumba eyokaze ssente ezimu zisige invest bwe tuba tufunye omukisa okubeera wano nga waliwo ebivamu ssente tutandika okusigamu ku ssente Uganda tutwalire magoba abali Uganda bonna sijja kuteekamu ssente baagala zireetawa kusiga wano kubanga wano waliwo amagoba yesu waliwo omusolo naye amagoba mangi waliwo security naye ate ffe abali wano zonna tuzikwata tuzizeewa ani mutuufu tulina okulooza ku bintu ebyo okulaba nga twetwala mu maaso babanga Mukasa ebuddu yakola n'alina emwanyi n'azimba loole banakula loole nakola ki ate gwe omukisa guyinza okubanga ssente zijja zifire wano kubanga bwewangalira naye ssente zikwata zonna zotuyemudde emyaka ena ssente kiso zonna n'ozikwata n'oziweerezaayo n'osaba Katonda n'ogamba n'oli alina ebizibu n'oli emu tebimanyi tutandike naffe okulaba nga twezimba wano nga twekulaakulana tulina entegeka zetulooka tujja zireeta mu bantu ez'okulaba nga tuteekamu ssente tuzisige mu ssente bwe tusiga wano ssente tekitegeeza nti tugenda kuvaawo tuyinza okusiga wano ne tuddayo eri ne tuzirya nga tuli eri abantu bangi gye basobola okufuna pension ng'oli eri naye ng'ogifunayawo ezo ssente ziba nyingi ewe kiba kikulu eba bibiri kale omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okwekulaakulanya nsaba tugutwalira bassebo ne bannyabo nja okwogera ku bwala ebintu Ssaabasajja byakola bingi tasobola kusoma naye buli ssaza balisaba libeeko kyebitoola okuyamba ku mirimu egyo egikolebwa abaweereza basinga kukola mirimu gya Nakyero nange ne bakuba nange n'abandi wetuweekola mirimu gya Nakyero tetusasula naye tulina okukwata ku ssente tuyambeko nga tulina oluwala olwo labe nga pulaani za Kabaka zigenda mu maaso njagala okwebaza kanisa eno omwaka oguwedde ssebo okubiraba nnyo era ntumidde okwebaza mu kutonga n'ekkanisa nti olwalo baatuuka embuga era ne certificate yatuuka ssebo nnyo era ng'Omuganda gabeera sikoma kwawuka naye n'omwaka guno kansuubire nantulabira nnyina akosimudde engalo zaako asaba ne banyabo kanjogere ku BBF katono BBF kibiina kituyamba twakiteekawo okulaba nga bannaffe bagenda naddala nga twagala okuzikibwa tetuba tukubonabona ng'oweebwa ssente
naye obasadde okuzitako tetukigambo naye ng'ofuna ssente mu bwangu nosobola okuzibwamu naye banyonyo bonna abegaza mukibiina ekyo waliwo yali atawulira kubibyefu nawaniko omukono amina kitegeeza omulimu abaweereza bannange obulimu tubukoze so bwobanga oli mu bbyefu kituufu twakyusa sisitemu empya nti tugenda ku sisitemu empya eba nyangu naye mubaddemu obuzibu abantu abamu tebasobola kuregisitalinga abalala baregisitalinga emirundi ebiri abalala enamba zaabwe tebazimanyi abalala imero zaabwe tebazijjukira ate n'oluusi waffe zijja netibawusi tugezaako okutereza ebintu byo bw'obanga tufunanga imero tuukirira eddembe lyo batulina abantu abawera nga tubasindikira olwakanyonyi ebirunzi nga tebaddamu bwoba toddamu tulowooza toliyo tutegeeza bajja kujja ku muntu nandibadde saagala kitokikigerewo so bw'olaba nga tofunanga bubaka bwonna batologinga mu sisitemu kubanga etulaga tiwaliwo abantu abawera basasulayo membership badde basasula abafu naye kakati ennaku zino tebakyali mu sisitemu tebaloginga mu sisitemu empya tekusindikira imero esooka nekugana tiloginga oba tologinga nga mufuba bajja kunoonyaako naye nebatebana kunoonya kusaba nnyo obeere ngaofuba kulaba kwingira mu sisitemu wesumulule oba olina obuzibu tulina abakulu ababibyefulo baliwo kulukazibwebawalwanimulagbendabawanga okusemukera walyawo sewebaligere kulukadwana wali bantu bano bateekamu obudde batuyamba so obanga olina obuzibu ebwo nsaba otutuukire wamuweerezena ne bamukumu yenna ejja tuyamba musonga naye omulimu ogwo tegubadde mangu omuzibu kale bwemutuyambako kijja kuteeka wenjogerera tulina abantu basukira ddala okumuwolu naana olukumukaga bakakasegojekoli abala tukyanamugi era nga mu bantu abasukira ddala ndowooza 10 mukama yabayita kyanaku naye ngaate bibufe tuukiriza obunanyirwa netwalayo sente katongolo era bannafaawo kiti mpunzika nga nyongera okwebaza sebo omukubiriza n'olukiiko lw'ekkanisa ne bakitala mwebalikwanya obudde kujja ne tusanyuka nga twebaza mukama olw'okuweza emyaka 33 nga ssaabasajja atudde namulonde naye ate nambasaba osobola omwaka guno omwezi okuliflectinga oba okuba ekifaananyi bintu byetwandyagadde okutukako ngaomukulu bagere vision mu luganda nno bakiyita twolesebwe tulina okutunula wano nga bagambye abaisirairi twolesebwe tugambe nti nga tuli wano tetunatuuka olugendo lukyaliyo nga buganda nga ffe kinoomu tugambe nti nja kweyongeraku eddaala 123 okwolesebwa kugende mu maaso birungi bitambula bulungi netunatuuka kale wetubatuukira nti netugenda kutandika tekuganda atera mukomyewo nenda tukwatire wamu n'ebigambo ebyo ssaabasajja kabaka
Thank you.